Oluvalwa President Yoweri Museveni okola enkyukakyuka mu gye UPDF omuli okuwummuza omuduumizi wa UPDF Jeno Katumama n'amufuula minisita omezi by'enguudo n'okufuula mutabani we omuwabuzi ow'enjawulo ku by'okuyinda abantu ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe. Mubano kuliko akiikirira amagye mu Parliament Kano Felix Kulaije ategeeza nti President alina obuyinza okukyusa omuntu yenna mu magye nga bwe birayagadde kuba yewe enkomeredde. Ate kiti nannyini kintu akyusizzaamu okiraba ffe ng'amagye tukuba saluti kuba teriyo ayina kyapa kya ofiisi nti kino yange yalubeerera eyalonda bwakuwa obusiima busiimi. Agambye nti yenga omusirikale kitu kimwewuunyisa kuba mu magye olina okuba omwetegefu okukola ekiba kizze. Nti bw'aba alina enkyukakyuka z'akola aba alina kyalengera kyayagala kikolebwe. So nze ŋŋamba kimu Mukama yebazibwe aweebwe ekitiibwa enkyukakyuka z'akoleddwa. Agambye abantu balina okusoma amateeka akwata ku magye n'ebirala nga tebannasalawo. Ssemateeka agamba Pulezidenti wa Uganda y'anaabeeranga omuduumizi w'oku ntikko era aweebwa obuvunaanyizibwa oba obuyinza okukyusaamu bw'alaba nga kyetaagisa. Kiri mu buwandiike. Mbadde nsaba buli munnayuganda asomese mateeka ategeere kiki ekiri muli kubanga oluusi twogera ebintu nga tweswaza. Okiraba eva omuduumizi w'oku ntikko ajja kukyusa ayinza n'ekyokusaba okukyusaamu abalala gw'atakyagala ogende weetuge naye nga kiri mu buwandiike. Ababaka balala bagambye nti beewunyisiza nnyo ekyakatumwamu okufuulibwa minisita kibagambye nti bamusizza nnyo eddala era nga yalisanyaddeyo ewa mukama we boogere. Gwe omusajja abadde amekomanda ne bakuwa akafo k'obwa state works baba bakujoze wakiri ogamba nti muzeeyi ndekansigale wali mu house naye kati obuvubuka bujja muzanyirangako wali nga bumugamba muzeeyi yita wano omusajja abadde n'ebimotoka ebimuggulire ekkubo nga wali atambula akumba yali mugambe nti muzeeyi akakafo kompadde sikeetaaga ndeka neeberere mu Parliament era tulinza okumulaba nga azira akafo ako. Tusobola kubanga obadde MP ne bakulonda nti gwe chairman wero si wano n'odduka emisinde. Bakiwagidde nga bagamba nti minisitiri by'enguudo gye bamututtemu ebadde mu nyobufuyo nga minisitiri eyo ajja kukiza engolo. Ekimu ku bitongole ebibadde bitawaanya eggwanga lino ebbanga lyonna kye kitongole kya works. N'olwaleero bw'otunula enguudo gye banyagulula gye bakola biki nze mu ndaba eyange ndowooza batuwadde mukisa okutuwa omusajja gwe tumanyi omwesimbu ate akola obulungi n'abalala bagende baweerezeeko mu magye. Ate yesinkagali wa DP Norbert Mao mu lukungaana nomuli otuziddwa ku City House mu Kampala ategeeza nti zonna enteekateeka zigendeddwamu okutukiza pulojekiti eya muhoozi General David Sejjusa gye yayogerako. Eyasooka okwogera ku nsonga ya muhoozi project yali Tinyefuza Sejjusa. Oluvannyuma Amama Mbabazi naye n'akyogerako kyekyamuleetera n'obuzibu ekyankwanzi. Ono agamba nti mu nteekateeka eno omukulembeze w'eggwanga ayagala kunyweza eggye eriri n'okuteekateeka mutabani we Muhoozi Kainerugaba okutwala obuyinza nga Museveni yavuddeko. Kati osanga mu kubala kwe presidential advisor asobola okufuuka minisita oluvannyuma afuuke vice president. Kati ekijja kijje ayinza okulekulira kitegeeza nti oli ajja kukwatira ddala enkasi nga ye pulezidenti w'eggwanga mu mateeka. Ku kino omwogezi wa UPDF Kano Nkunda alungamiza ku mitendera omujaasi gy'ayitamu okuva mu gye n'okwesoga ebyobufuzi. Amateeka malambulukufu bulungi nnyo amala kuva mu magye amala kujjamu uniform n'alyoka agenda mu by'obukulembeze ate teri amugaana.